kumibwa security purpose mi gwe musirikale wange security katoli wadde okusiima ko nkutadde mu treasuries gwe time mbatwalako mu treasuries wo Kati mbona ngendi mukukuma okuuma ani atavanga mu mwana n'omukikazi wantama kino kyola wantama wantu koli kisiraani gwe wantama nebuja n'olwofa mbale ekyo ovuddewo ofudde Sanso bala abanyabo kale nyabo jebaleko nyabo tuli kakati sebo tubadde tuze naye nga tuvudde mu kitongole kya Women's Choice era nga tulina ebibuuzo bye twagala obbabuuza genda obibuuza abeewammwe ebibuuzo ndi ku ssomero abo basoma obuuza abantu abantu abali mu nyumba makaga ekyo kirabikira obulabikizinze ne mutabani wange n'embwemu kakati sebo obosi buzibu naye tubadde tuze nga we tubanyonyodde tuvudde mu kitongole kya Women's Choice tekina buzibu muveeyo bwe mwagala muveeyo bwe muddeyo tubadde tulina obubaka bwe twafuna era nga waliwo omukazi gwe bayita Nancy Kombi Aida oba yegwe nnyabo yenze bannyabo kirungi tukusanzeewo kya mukisa mulungi kati tubadde tulina obubaka bwe tuleese watusindikira n'otugamba bakubonyaabonya era nga tubadde tukuleetedde ku ssente enkalu n'ebirabo eby'omunju maka gano bikuyambeko ne sente era oba oyagala kuno bazikuyambeko mu transport yogenda kyemutegeeza bino byonna byange byonna tubirese nga bibyo nga byonna mubituwadde toga mama omulungi Aida wabwe nange togwa Aida wabwe wabula uchanga nsaba leero katonda watu kwe kukeera okusaba kuno mwana tu Tata Kimbo kyoba omanya mwebale kujja bannaye abakazi tulinga ssente newazisuula mu ttooyi bazironda Tata Kimbo omukwana wazisakingi kakweyogerezaako omulima gunuma kuva mukwano zinobuluki ekibabi kyange kibubu kyange baza okunona ebintu bye tubadde tubirese bannaye kankukwatireko maama omulungi Tata Kimbo omanyi bamponyeze ennaku nfunye wentandikira batuwonyeza akasajja kabadde kayomba Kimbo ate gwe wantuuka naawe leka wantuuka wano ku nsolobotto ate kati oli naawe lekagira bwotyo maama Kimbowa Tata Kimbo toddamu nakulaba wennimi maama Kimbo wawulira ne omulima gunuma kuva mukwano emigo gye gimuluma